Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the Science Media Cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, Bikola. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
mwasuze mutya musiibye mutya okusinziira gwe gy'oli akedde okutumbula program obuwangwa n'ennono. Nze Farida Bikobere, naye nga bwe kiri ti program eno tugikola abantu babiri n'omukulu Mokosei Arnold Anthony. Naye njagala okubajjukiza nti Nagawonye eyaggwa nabasuubiza nti nno ku Nagawonye eno ngenda kubanga ate mbalambuzaako amasiro g'e Kasubi. Wali ogawuliddeko baagakugambako, wali ozekko wano ng'omuliro tegunnakwata? Munnange njagala okukutegeeza nti amasiro gano gaddaabirizibwa bulungi nnyo, so nno olunaku lwaleero tutindizze egendo ne ttiimu yange ne tusobola okubanga ate tutuuka wano eno e Kasubi ku masiro okubanga ate tubalagako ebimu ku ebyo eby'enkizo ebiri mu masiro gano. Era njagala okubasaba mutambule nange nga tulambula amasiro gano tumanye byankizo ki ebiri wano, Bassekabaka ki abaaterekebwa wano, era biki ebyo ebikulu by'oyina okumanya. Njagala okutegeeza nti amasiro gano waakolebwa omulimu omunene nnyo, gaddaabirizibwa era kati maggule eri ggwe ayagala okubanga ate osobola okujja okulambula. Nkusaba gwe omulabi waffe otambule naffe nga bwe tulaba eby'enkizo ebiri mu masiro gano. Amasiro gano gatandikibwawo Ssekabaka Muteesa asooka mu mwaka gwa 1882 ne gaggwa mu 1883. Mu 2001 ekitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku byobuwangwa ki UNESCO kyatongoza amasiro gano okubeera ekimu ku ebyo ebifo by'obuwangwa ate nga byankizo mu nsi yonna. Tubeeraniriza mu masiro g'e Kasubi. Amasiro gano we waaterekebwa ba Ssekabaka bana abaasembayo okulembera oba bakabaka abana abaasembayo okulembera Buganda. Amannya nze Fauzi Sempereza, era nga nze agenda okuba nti mbakulemberamu okubatambuza mu kifo kino. Ne bannaffe bano aba Digitalk abeewaddeyo okuba nti bajja ate era nabo babatuuseeko ebyo bye mutalaba bye mubadde temulaba, ate nammwe oba oli awo mujje mutukyalireko. Mu Mugulansigo wa 2010 omuliro nga na buli kati mpaawo amanyi gye gwava gwasaanyaawo ekifo kino, wabula mu kaweefube wa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ng'ayita mu nkola y'ettaffaali amasiro gano gaddizibwawo. Okutandika akatono ennyo nti abantu abasinga bwe twogera ku masiro ne tubabuulira nti we waaterekebwa emibiri gya Bassekabaka balowooza nti bonna Bassekabaka baggwayo oba baaterekebwa bonna baaterekebwa mu kifo kiki, mu kifo kimu. Naye ate Obuganda bubaddewo emyaka egiwerako okuviira ddala mu mwaka gw'1200 kati emyaka tubalira ddala emyaka 8 twakabeera ne bakabaka 36. Naye ate kabaka kye kitiibwa ekiweebwa kabaka abaakyali mu akyalamula, naye ate bw'aba aseeredde oba nga avudde mu bulamu bw'ensi afuna ekitiibwa ekirala ekya Ssekabaka. Ye abaffe obadde okimanyi nti embiri z'obwakabaka bwonna obw'enjawulo zaazimbibwanga ku nsozi? Buli kabaka yakubanga olubiri lwe mu kifo kye yaba ayagadde, naye ate okusingira ddala baalondanga ku bifo okuli ensozi oba top hills. That's why they usually gye baasinganga okuteeka embiri zaabwe olwo nno basobole okulengera bulungi abantu baabwe, ate era n'okuba nti Obuganda bwalwana. Jjukira Buganda bwe bwakabaka obwali obutono ennyo ate obunafu ennyo, naye baalwana ne bagaziya obwakabaka bwabwe, baafuna abalabe. So this was also nti kyayambako ku security yaabwe, nti omulabe bw'obeera waggulu osobola okwanguyirwa okwerwanako, ava wansi gwe oliwa waggulu. Endwadde y'akawaali yawaliriza Ssekabaka Muteesa asooka okwamuka olubiri lwe olwali ku kasozi Lubaga okudda e Kasubi. Amasiro g'e Kasubi ga njawulo, nti ofuna ebyafaayo ku bakabaka bano ba mirundi emeka? 4, naye ng'ebyafaayo bino bijja mu kifo kimu. Amasiro gano lwali lubiri, era Ssekabaka Muteesa asooka ye yalukuba kasozi kano.
naye Ssekabaka Muteesa asooka atandika okukulembera mwaka gw'1856 naye yalina gye yali yasetinga embiri ze gye yava n'abeera nti yasengukanga n'adda mu kifo ekirala naye ate nga tannajja wano yali olubiri lwe lwali Lubaga kyalo kituliraanyeeko wano abasinga mu kimanyi bulungi naye ebiseera ebyo Lubaga yali erumbiddwa obulwadde obuyitibwa obwakawaali oba mu luzungu kye tuyita smallpox wemba sisobezza mu lulimi lw'ekisawo. Obulwadde buno ebiseera ebyo tebaayina ddagala ly'amangu, tebaayina ngeri nnyangu ya kubuvumulamu okuggyako okubeera nti bava mu kitundu kino obulwadde kye busazeeko ne basobola okudda mu kitundu ekirala ekitannafuna bulwadde buno. So yasalawo okujja mu kifo kino n'akuba kuno olubiri lwe. Wano e Kasubi ng'ayambibwako basajja be, Ssekabaka Muteesa bwe yakuba olubiri lwe olw'akaseera nga muno mwe yasooka okwegeka oluba. Ennyumba eyo yeyitibwa Bujjabukula era nga gye yasookera ddala okuteeka mu kifo kino nti Obuganda Bujjabukula, if we are to make a direct translation, ate era nga kirina ne theories ez'enjawulo nti Obuganda Bujjabukula, obukula from enkula, ekigambo enkula, banga Obuganda bwalwananga nga bw'olaba enkula bwerwana nti bwalwananga ne busobola okukola ki okugaziwa. Naye jjukira kitaawe Ssuuna owookubiri wano we waali naye olubiri lwe naye yali yasengukawo, so ekifo kyali kirekeddwawo naye ate omutabani mudda we yanoonya we yeekyusiza n'asalawo n'akola ki n'ajja wano naye akubeko olubiri lwe. Ennyumba eno nga bw'ogiraba bwe bati nno Abaganda bwe baazimbanga ennyumba z'abakabaka baabwe nga za njawulo ku z'abantu baki ba bulijjo, naye ate era baazimbisanga ebirime ebyaffe because ebiseera ebyo tewali modern materials, oba abantu bali tebanatandika kuba mataffaali, seminti, mabaati, biki ebyo byonna byali tebinnajja. Naye Abaganda babanga bakujjukujju nga baddira ekyo kye balina kyennyini ne bakikozesa, gwe bwe wakitunulangako ng'ogamba bino baabijjeewa. Okusingira ddala zino emmuli, kubanga ennyumba z'Abakabaka tebaazizimbisanga budongo era ebisenge byabanga byaki bya mmuli. Olaba bwe bati bwe baluka naye era balukisa ebikuta by'emiti okuluka emmuli zino okuba nti baziruka obulungi. So ennyumba eno Ssekabaka Muteesa yagiwangaliramu akaseera katono nnyo kuba baali bazimba ennyumba ye enkulu Muzibwazaala Mpanga. Eno yagisalawo agirekere abaggazi oba be tuyita abakuumi oba abambowa bateekinga charge of his security, obukuumi bwe, kubanga tewayitangawo kumala gatuuka Kabaka okujjako ng'omaze okwazibwa ne weekenneenyezebwa nti ddala toyina kabi, toyina bulabe bwonna bozze nabwo eri Kabaka. So ennyumba eno ekuumibwa abaggazi babiri mu lulimi oba mu nnono tubayita abasiige, nti balondebwa era waliwo n'emikolo egibakolebwako, tebava buvi mu bbanga ne bakusuulako kiki buvunaanyizibwa. So bakolako emikolo egy'ennono era okuba nti ogenda kuweereza mu nnono. So asookera ddala tugenda kwogera ku Mulamba ng'omuggazi omukulu oba akulira abambowa bonna, era Mulamba ava mu kika kya Butiko. Bwe twabadde tuyita ayiteebweru awo mwalabye omwami omunene eyabadde mu kyambalo ekya yero. Si kya yero nti olw'okuba oba awagira gavumenti oba ki, it's not attached to the government oba politics. So kyambalo kimwawula kuba ki kubalala. Era Mulamba ono nga bw'oba tomaze kufuna lukisa kuva gyali oba yabanga takukkiriza, kyabanga kizibu okusukkawo kugenda okweyongerayo. Ate era n'ekiri mu Mulamba ekyawanuuzibwa nti abantu baamugeyanga olwabuteeka oba obukwakulizo bwe yakuteekangako, abagamba enneeyisa gyeyisaamu alinga Kabaka Mulamba. Gw'ate obwo n'omala oyagala okukuba maviivi okulaba obulabi ani kwegamba ne bamuggyamu ekyo. Ava mu kika kya Butiko era ab'e Butiko ogwo nagwo mulimu gwammwe.
era akolaganira wamu ne Muzeeyi Nsigo. Muzeeyi Nsigo tubadde tuyingira mu mulabi awo mu katebe. Yatandika okuweereza kabaka we wanga wa myaka 16 kati alina emyaka 11 ate era ng'akyaweereza ava mu kika kya Mbogo. Era nga yaggala emiryango egy'omunda nga bw'omulaba mu bukadde bwe ne mu bunafu bwe ojja musanga ng'ayagala nnyo okukola omulimu gwe. Ate era ensangi ezimu ojja musanga ng'omukuumi asaavingidde ebbanga oluusi ng'asumagiddemu akatono era ffe tumanyi omukangamu ne tumugamba Nsigo abagenyi bazze n'aba ng'azuukuka n'oyogeramuuko naye nga waali abeerawo okwaniriza abagenyi. Yaggala emiryango gy'ennyumba eno n'egy'ennyumba eri enkulu muzibu azaala mpanga. Era Nsigo ate ye about the theories oba ebijja bimwogerwako nti Nsigo kyava mu kubeera nti Ssekabaka Kimera bw'aba ava ebunyolo okujja okulya Obuganda. Nsigo kakati tetwogera ku Nsigo ono yennyini ono ye tumuleke, twogera ku Nsigo oli eyaliwo ku mulembe ogwo nti Ssekabaka Kimera bw'ajja okulya Obuganda ajja n'abasajja be mu bo mwalimu Nsigo. Nsigo yajja yeetisse ensigo za Kabaka ez'okusiga ate era alina n'erinnya eddala ery'amakumbi. Yajja yeetisse enki? Enkumbi ya Kabaka. Enkumbi. Era agamba egimu ku mirimu gy'ab'Embogo bo beetissi. Bakabaka. Bo beetikka. Era yajja yeetisse ebiki? Ebintu ebyo. Kale nno tetujja kulwayo nnyo. Bwe tudda ku nnyumba n'ogitunuulira yakolebwa ng'ekibbo. Abaali baluse ku bibbo. Faustin, wali oluse ku kibbo? Wakirukako. Ng'okyasoma primary. Kati okirina ewaka? Omwami emmere oginyigira mu kibokisi oba mu kibbo? Oba mu budeeya? Kubanga ekibbo kyabanga kya mugaso nnyo mu bulamu bw'Omuganda. Kati ekibbo nga bw'olaba nti bw'obanga okiruka ng'ogamba leero nduseeko emigo 3. Kati ennyumba eno nga bw'olaba eyina ekyefaananyiriza emigo oba nagyo gulinga migo, naye ate bino bwe kiba ekimu tukiyita kizizi, bwe biba ebingi tubiyita biki? Bizizi. Tosalako kuba ekigambo oyinza okufundikira ng'okisobezzaamu ebizizi. Naye ate Abaganda bwe babanga bakola ekintu gwe kyewalabanga design kale nti kikunyumidde babanga n'obubaka obuli emabega wakyo. Naye bw'otwogera ku bizizi bino bw'otunulayo bw'oti tujja sookera ddala twogere ku bizizi ebino ebyo bye mulaba. Ebyo byo biri mu mbeera gye birimu eyo okuddugaalirira okwo ebbanga lye bimazeeyo kuviira ddala ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa asooka. Ebizizi ebyo singa bibaako akazi ebuzibu bwonna obuba buguddewo, si muntu wa bulijjo nti oba ggwe oba olw'okuba oli nginiya oba oli ki nti ojja obiteekeyo, abula biteekebwayo ani? Kabaka yennyini. Mukategedde. Era nga bwe nabagambye nti birina message eri emabega waakyo. Byo obuzibu bwonna okiwulira. Lwaki? Kubanga ekizizi ekisookera ddala wakati ekitono oyo nno ye Kabaka oba it represents the king. Era bwe babeera bakiteekayo bapimira ddala omutwe saizi yaani y'omutwe gwani gwa Kabaka. Mukategedde. Kaakati ekyokubiri lwe luli olulangira. Lwe luli oluki? Olulangira bagwawo. Kaakati ate ekyokusatu nga be bataka oba abakulu b'ebika. Kaakati ekyokuna nga yeffe abantu. Yukira abantu tuteekeddwamu emiteeko nga tulinamu ebika byaffe. Bwe tunaaba tuyingidde mu nnyumba eri tujja laba ate ebizizi 3 ebikulu wakati, ate ekyalibadde ng'ekyokuna tujja konsidalinga ebizizi ebisigadde mu nnyumba eyo, mu nnyumba omwo n'empagi ezikola ki? Ezirimu. Wennyini amuto navaawo. Essebo. Ogambye
ekizizi kiri ekisooka kyenkanankana n'omutwe gwa Beene. Kati mba njagala mmanya singa Beene ono akisa omukono ne tufuna Beene omulala era oyo Beene omupya addamu n'azinga ekyenkanankana n'omutwe gwe era nga bwekyakolebwa era singa nga ono ajja wa myaka tugeze 15 then naakula ku myaka 8 n'abanga ageze omutwe era addamu ne bafuna omutwe ogwenkanankana n'oyo okuba nti baddamu kino kikolebwa omulundi gumu sijja kubanga kiringanga bubaga nti buli kiseera si lugoye nti bajja bba balutungatunga nti aleero ogeze walidde nnyo ogeze kikolebwa omulundi gumu kubanga ekikulu kiyinza obutaba nnyo ku sayizi bati bubaka ki obukirimu okiwulira kubanga ffe tuli ntabiro abantu abasigadde kabaka ye namuziga okiwulira ebika byonna kubitambulira olujjo olulangira na byonna bwekityo bwekikola ki bwekiri so ofisi z'abaami bali eno ye ofisi ya muzeeyi Nsigo muyita muzeeyi kuba olw'emyaka yeyo afisi ye ate eno ye afisi ya Mulamba. So nga mukusooka nga kabaka tanna shiftinga kuva wano okumuzimba eri kuba tugambye nti yaliwo kaseera buseera yalina ebisenge bya mirundi 2 n'abazaana ba mirundi 2 oba just yabana kisenge kimu nti abagenyi bange abaagalwa batuukira munozi n'ensulamu ate ekyo nyinza obutakigenda mu into detail but basically ekifaananyi kye njagadde okusiigira nga bw'oyinza okuba nti okubyewo temporary house somewhere at times oyinza obutagitesengekamu kubanga ebeera nga mbeera nti abantu ababundabunda oba obadde obundabunda ozzeewo mbeera gy'olimu tojja kutegeka nti ate wano dining ate wali sitting room ate wali embeera gy'oba ogiddemu olw'okuba nti it is temporary osobola mwenna muyinza okweyala n'ewantu ewaki ewamu olw'okuba nti babeera bakola ku kintu ekinene nti wano temugenda beerawo kiseera kyonna mubeerawo kaseera buseera ate era nga bw'omanyi nti babeera bakoze ekintu nga kikoleddwa ng'oli akikoze abadde mulala system ebezzeeko yesobola okyorganizinga nti akati ffeeri katuteekeyo ofisi neno tuteekeyo ki ofisi bukolebwa mu kaseera ako. Wakati wa Bujja Bukula ne Muzibwazaala Mpanga waliwo ekkubo era nga lino lyazimbibwa mu butereevu. Kaakati ekkubo lino ekisooka liriko ebintu eby'enjawulo naye ekimu ku byo ekisookera ddala kyenjo babuulirako kabaka yatuulanga wali mu nnyumba ye oba ku Namulondo n'asobola obba nga yalabanga buli muntu akola ki ayingira wano oba omuntu yenna yabanga akola ki azze. Ekyokubiri it was believed nti empewo zitambulira mu straight line okiwulira kati Babaganda bo that was their belief nti empewo zitambulira mu ki butereevu ate n'ekirala nti kabaka mwerufu talinaamu bino era tosuubira nti oli munnabyabufuzi onaagenda omunyiga akantu akolera ekyo nedda ebibye bya misana bitereevu okiwulira tebiriimu maki era nga bw'onaawulira ne boogera ku muno naye gundi omusajja mutereevu ebintu bye bibeera bwekityo. Mu Muzibwazaala Mpanga Ssekabaka Muteesa I mwe yasinziriranga okulamula Obuganda era nga ne Namulondo ye wano we yabeeranga. Kabaka bwe yatuulanga ku ntebe ye enkulu ffe ng'ate abantu be tutuula wano wansi era ndowooza bw'otuula kakeeka kano owulira nti kagonda nga kapeti ez'ekyoya ze muyina ewammwe tezinnajja. Abaganda bo baayiyayiyanga engeri gye bayinza okukwasaganyamu obulamu era wansi basooka ne bateekayo etteete oba essubi nti kungulu bateekako akakeeka obeerera ddala ng'ali kuki ku vono oba ku kapeti y'ekyoya. Bakabaka ebifaananyi byabwe tubiraba bulungi nnyo era Ssekabaka Muteesa
ne direction ye wali tumulaba Ssekabaka Daniel Mwanga addamu terekebwa wano 1910 Ssekabaka Daudi Chwa n'aterekebwa wano 1939 Ssekabaka Muteesa II era nga yasembayo terekebwa wano 1971 ng'amaze okuddizibwa kuno Idi Amin Dada. Ennyumba eno erimu ebisenge ebyenjawulo. Tulinamu muno ebisenge by'abakyala. Saidi eri tulinayo ebisenge 2 ne saidi eno ebisenge bimeka 2. Olw'okuba nti bakabaka bali 4 n'abakyala babeeramu bameka 4. Buli mukyala aba n'ekisanja kye. Okiwulira? Teri kwefuga musajja. Omukyala omu abeerako kino ekisanja omulala n'akola ki? Najja. Okitegedde mwannyinaze? So kakati era ne kabaka yayinako ekisenge kye kati saawa zino tukiyita ekibira era ng'eno emibiri gyabwe gye gyakola ki gye gyaganzikibwa emabega w'olutimbe luno lwakolebwa mu luki mu Lubugo. Bakabaka okwawukanako n'abantu babuli ffe babeera batuziika fuuti nga 5 oba 6 bo 13 ku 15 be bannannyini ttaka nnyini nsi aterekebwa eringi likole ki kuba yennyini lyo. Kaakati era nga bwe tulaba bw'otunula awo bw'otunula mu mafumu muno emabega olaba obubonero bulinga ebijja naye ate si bijja just bubonero obukulaga buli kabaka direction gyakola ki gyaterekebwamu okiwulira n'engeri oba gye amasiro ge bwe gakola ki bwe gategekebwa. Muno mubeeramu abakyala oba abasika b'abakyala bali bennyini era nga babeeramu muno ng'omukyala mu maka bw'abeera okwaniriza abaki abagenyi era babeerawo wano n'otulambika mu nnono mu mbeera ezaki ez'enjawulo era muno mwebali era omu ku bo ndowooza mumulaba wali abeerawo okukola ki okutwaniriza so nga ate era ne woba olina ky'oyagadde okumanya oyagadde mubuuzaako okyambayo n'omukola ki n'omubuuzaako era ng'omukyala bw'abeera mu maka ajja kukwaniriza buki bulungi nnyo nga bwe twalabye ebizizi biri waggulu ne wano kye kimu kabaka wakati ekizizi ekyeru mukiraba ekisookera ddala wakati n'ekyokubiri ekyeru ekyolulyo olulangira ekyokusatu babadde baki abayizi babadde baki abataka n'atambulanga naawe tewafunanga myenda abataka oba abakulu b'ebika kakati ebizizi ebisigadde nga buli kika mu Buganda kikoze eki kikiikiriddwa wansi w'ekizizi oba empagi. Tetujja kumenya nti bano bangeye oba bango oba bamamba bwe tunaakikola abantu abamu balugezigezi ate ng'era kiteekwa buteekwa ffe lwaki mwatuwa empagi yeegoseegose tewali mpagi ngolokofu ze mwali muyinza tuwa kale nno buli kika kikola ki kikiikiriddwa buli kika kikiikiriddwa. Abamu ku bakyala abakkirizibwa okubeera mu muzibwazaala mpanga be bo bokka abalonde okuva mu bika Bassekabaka mwe baawasanga. Omukyalo ono bw'aba ng'avudde mu bulamu bw'ensi nga takoze kiraamu ab'ekika kye batuula ne balonda omusika okuva mu okuviira ddala mu famire eyo mwennyini ne bajjamu anaamuddira mu biki mu bigere. Kaakati muno kenja okwogerako nti muno mwojja osanga Nyazaala ng'afumba ne mukamwana kuba nkyogedde bubi eri sayidi y'Abanyazaala bano bakaabaana. Buli kabaka ali ne muzzukulu gwe olw'obuko kati kabaka Muteesa ow'olubereberye yandibadde na mwana woono Mwanga omusika we naye olw'obuko beeyawulamu alina muzzukulu we Daudi Chwa kati abo be bawenda kati Mwanga ali ne muzzukulu we Muteesa ow'okubiri yeffe basimbiri bali baba Bannazaala. Kati ffe tetugenda mu ddiiro liri kuba lya ssezaala waffe ayinza okuba ng'ayitawo nga tetumulabye n'atutomera. Nazzikuno bakamwana tebeebambanga lujja wabula ne mu masiro e Kasubi bwe guli
nga bakamwana tebasala kudda ku ludda luli. Nga bw'olaba nti naffe ng'abantu abalya mmere toyinza kwewa nnyo ssezaalawo n'olujja oludduka okimanyi kati ne bannazaalawo obawa ekitiibwa ekyo ate wano kiyitawo kubanga ekifo kikulu kati bali bamaama tubawa ekitiibwa ate jjukira abaccu ate nabo batuwa ekitiibwa kubanga ate ffe tuli bannazaala ne tuwaŋŋana ebitiibwa bwe tutyo. Kakati ate in the order of burial mu ngeri gye baterekamu emibiri gy'abakabaka bano nsijja kozesa nnyo kigambo kuziika olwa respect Abaganda bo gye baawanga bakabaka baabwe nti wano jjajja aterekebwa okumpi n'omuki n'omuzzukulu. Kibuuzibwa nnyo nti kabaka bw'aba aliko bw'aba avudde mu bulamu bw'ensi oba nga akisiza omukono n'aterekebwa wano kinaasinziira ekyo kyali baasazeewo oba kyali baalambye oba kyali asazeewo kuba bakabaka babe bateekawo ennono ate era be basobola okukola ki okugikyusa ng'era bwe yakyusibwa okiwulira. Era kisoboka nakyo oteekebwawo nti wafuniddwayo ekifo ekirala nti ono aliko bw'ali baaterekeddwawo n'abalijja balikola ki baliterekebwawo mu mbeera eyo. Obuko wakati wa ssezaala ne mukamwana tebutandise ku mulembe guno wabula buno bwaviira ddala okuva ku bassekabaka abaasooka. Kubanga nze ndaba bwe tugenda ewamala yeri taata waani wa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye wamala Ssuuna owookubiri kati abamuteese ow'olubereberye era naye olaba ti buko bw'ogenda e Kasengejje yazaala Ssuuna ate ffe oyo abataata ate bali abajjajja kati erabika ndooza kuviira ddala ku kintu ndooza kubanga olaba nti ebyaliwo ku kintu era bye bikolwa nti kintu yabula bubuzi era nakati bagamba bakabaka bakola ki babula bubuzi olwoli nti yabula bubuzi n'abulirye yagenda kuyigga teyadda ne musika bwe kyonnabakka naye bwe yagenda okunoga eddagala naye teyadda. Okwawukanako n'omulembe gw'emigemerawala bassekabaka abaasooka beeyambisanga nnyo amafumu okulwana entalo n'okuyita mu bulamu obwa bulijjo. Bakabaka baabanga bayizzi baanyumirwanga nnyo okuyigga okiwulira ate era baabonerezanga n'abo ab'emitwe eminene. Ensonga lwaki olaba buli kabaka alina empiima nga bw'aba n'akubonereza takwatako akusika n'akussaamu amagezi okiwulira buli so ge mafumu ago era gali mu sayizi ez'enjawulo kubanga buli lutalo kabaka yabanga n'effumu lya ng'ebwolaba ensi ate era buli eyaleetanga effumu ewa kabaka nga buli omu alireeterako ebigambo ebibye nga bwolaba omuntu bw'ogenda mu katale n'akubuulira nti kino ekyangu ekiriko wifi sima kikola biki kati buli yaleetanga effumu ng'alyowereekereza ebigambo kabaka lino ne bw'oba olifumise bufumisi mu ttaka olwo olutabalo luwedde lino ne bw'oba olisonze busonzi mulabe olutabalo lukoze eki luwedde mukategedde ako kale buli omu yaleetanga effumu lye ng'amanyire erijja okukola ki okulwana era kabaka lerijja omukola ki omusanyusa era lerijja omuwanguza. Nga bw'obeera n'embwa ewaka ne Ssekabaka Muteesa yalina engo eno nga gye yabeeranga nayo. N'ekigambibwa nti nga bw'olaba omuntu wa bulijjo bw'oba n'embwayo Max oba Simba ye Ssekabaka Muteesa yalina nki yalina engo. Era kigambibwa ensonga lwaki yatuuka ekazibwe yatuuka nga mukama waayo takyaliwo takyalabikako n'ekazibwa ng'efuuse etandise ofuuka eyaki ey'obulabe okiwulira. Naye ate era engeri gye kiri nti omulimu gw'okuzzaawo yadde nga ssaawa zino abalambuzi bajja naye emikolo oba okuzzaawo kukyagenda muki maaso nti buli kimu ekyaliwo nga ssaawa ya leero tekinnatuuka kijja bba kiddizibwawo era ojja kikola ki ojja kisangawo. Olw'omukwano Ssekabaka Muteesa gwe yalina ne Nnaabakyala w'e Bungereza yatonebwa ekirabo ky'emmundu ng'eno yagyeyambisa nnyo okufufuggaza abalabe be era ng'eterekebwa mu ndogo obukaba. Kakati Ssekabaka Muteesa yali mukwano gwa Nnaabakyala w'e Bungereza Queen Victoria ebiseera ebyo. Jjukira abazungu wano nga beegulaagula ku bantu oba beegulaagula ku kabaka yamuweereza ekirabo mu kyo emmundu eyitibwa Canon
naye eri yali ntono mu size okusinziirako gweno era tugiina mu kifo kino naye oba oliawo kabaka kyeyafuna si kyeyali akolaki asuubira era yalagira basajja be bakole ekyefaananyiriza emmundu eri origino nga nno kano kaali kabadi ka kabaka ne basajja be nga be bakamanyi bokka era yabagamba nga nti bwe mundaba n'abagenyi ng'omugenyi yenna azze munda ndi naye mu nnyumba njogerezeganya naye bwe mutulisa omuki omuzinga nga batulisa guli origino naye abantu bano olw'okuba nti baba bavudde mu bitundu bya njawulo era babeeranga balwana nnyo bamanye ate ekintu kibwatuse tetukiwulirangako tekibangawo nga bamubuuza kabaka kiki ekyo nti nina emmundu lwasa mayinja okiwulira bwe bamusabanga sebo gyetusongireko tugirabeko ng'abasongerako eno ate nga muyimirira wala kubanga akimanyi muyinza okwemakulamakula n'okwemakulamakula mugikwateko mukakase nti kino kyekiti naye ate origino yo teyabeerangawa origino nga ekimanyi bwe banaagitunulako kuba yali mu sayizi ntono tebajja kutya naye ate kino ekiti bajja kola ki bajja kutya kakati nga bwe nabagambye nti obuganda bwalwananga jjukira buganda collaborated with these people kati ate region ezituliraanyi ng'ate bo tebakola ki they were resistors kati oba abagenyi babanga bavudde bunyolo nti Muteesa ki ekikufudde ow'enjawulo obwakabaka kuba otulaba bugazi aga nti ekyama kiri kimu nina emmundu eyo lwasa mayinja. Mu masiro g'e Kasubi osanga engoma ez'enjawulo ezikozesebwa okusindika obubaka obw'enjawulo okusobola okuwuliziganya. Tulinawo mujaguzo oba kawulugumo, tulinamu bantadde ez'abalangira n'abambejja, tulinamu kanabba ezikubibwa mu kaseera ak'akazigizigi. Abaaliwo oba abaalaba ku ngoma ya kabaka kawulugumo ennene yalimu muno, naye kigambibwa nti mu biseera eby'olutalo awo nga bakyandise okuzoganya Obuganda, bajja abasajja b'Obote ne bagibbamu muno oba bagikozesa ki, naye eri yabanga nnene nga kumpi ogikuba oyinza okwetaagisa okufuna akatebe kw'olinnya osobole ogikola ki ogikuba. Engoma zino ziweebwa ekitiibwa era zitaalibwa ddala nga za nkizo, y'ensonga lwaki teziteekebwa ku ttaka wansi, olaba nga zirina ekitandalo kyazo, so nga ate we ziba zigenda okukubwa aba mu mbeera yonna baalirirawo olubugo ne basobola ozikola ki okuzikozesa mu mbeera eyo. So zikubibwa mu biseera eby'enjawulo, era omuntu tava eri nga gozze kuzeemoolerako okubaakuba, oyinza ofundikira nga oyita bantu kakana ng'olaba abantu bakoze eki bakwetoolodde anti gwe yabayise. So bwe batyo Abaganda bwe bakomunikatinganga oba bwe baawuliziganyanga nga bakozesa ebivuga bino. Kabaka ne basajja bwe baavanga okuyigga baatuukiranga ku kyoto Gombolola Mirembe Buganda ekyakumibwanga abannakinsige era nga kino tekyazikiranga. Obulamu bwonna kabaka bwe yabeera nga akyaliwo, singa kyabanga kizikidde ng'olwo nno kiba kitegeeza kabaka takyalamula oba nnyinimu takyaliwo. Awo kabaka bwe yatuulanga basajja be ne bakuba pulaani butya bwe bajja okusobola okuwangula olutabaalo, so nga ate bwe babanga era bayizza akanyama bakookyezanga awo, ate era ne bwe babanga yabanga zizza emisango ng'ojja gisalira awo, nga bajja gisalira awo ti gukusinze. Kabaka yazimbiranga abazaana b'amayumba nga gano gaatuumibwanga amannya okusinziira ku bulombolombo obw'enjawulo. Emu yokka lwaki eyitibwa Njagala Kasaayi gye nja okwogerako. Kuba kabaka nababuulidde nti yawasa mu buli kika okusobola okuba nti kwegamba buli kika kyali kifuna kabaka naffe yatwala muwala waffe, okiwulira. Kakati omutaka w'ekika ky'Emmamba Gabunga kwegamba nti kabaka teyamala gawasanga mu buli famire, abula yagendanga eri abakulu b'ebika gye yajjanga abaana ab'obuwala abakola ki obw'okuwasa. Kati omutaka Gabunga omukulu w'ekika ky'Emmamba yatuuka ekiseera n'abanga akooye okuwangayo abaana be ab'obuwala eri kabaka batwala mu kayogaano k'abakyala 84 era omutaka Gabunga yasalawo okwola oba okukuza abaana ab'ebbali abatali bantumbweze n'abakuza
kabaka bwe yabanga azze nga baba bano abatali amuwamu bano ate ekiseera kituuka kabaka amugwamu n'amuyita n'amugamba nti ekikolwa kino ekyokumpa abaana abatali bantumbu ezo kikome yamugamba kikome era erinnya kikome lye liweebwa omukyala alibeeramu n'afundikira nga mugamba njagala kasaayi eya Dawudi Chwa neya Muteesa asooka abalongo baabwe bali mu nnyumba ezo enyumba ezo is basically the stores of the royal regalia of these 4 different kings. Mu kifo kino we tuli we wali omuzikiti gwa Ssekabaka Muteesa asooka gwe yazimba nga bwe nakunnyonnyoddeko nti Muteesa yayaniriza Abawarabu naye ate si yali asoose obbaaniriza yekka n'ekitaawe Ssuuna owookubiri yayaniriza Abawarabu. So Muteesa asooka agenda okujja ku Namulondo nga already we bali babadde mikwano gyani gya kitaawe. Ate ye obusiraamu n'abwagala nnyo era nti to the extent nti yatuuka n'alangirira nti abantu bonna babeere nga bayingira obusiraamu oba nti Buganda yali efuuse Bwakabaka bw'Abasiraamu. Kino 1874 lwabeera nga yakikola era omuzikiti guno ne guteekebwawo. Mu Kuteesa mu kwagala obusiraamu yafuba nnyo okulaba nti abusoma era abuyiga. Ekyennaku nti mulimu ebimu ebyennono ebyabimulemesa naye ate bino kigambibwa nti bwali bukujjukujju bw'abasajja ba baali bamukola ki baali bamulimu ku lusegere nga okugeza nga bwe twajja bwe kyateekebwawo nti alina okubeera nti obusiraamu obulombo bwabo mu bumanyi nti omuntu alina okutayirirwa bw'abanga abukkiriza. Naye ate basajja ba Muteesa kino olwakiwulira oba bagwa mu matu ne bateekawo obulombolombo nti kabaka takola ki tayiwa musaayi kuba baali bakimanyi nti ejjirita bw'enaakaaba ku kabaka nabo bonna nabo mu buli ngeri tejja bataliza. Era kino kabaka yakiwuliriza kuba yali awuliriza abantu be. Naye ate mu kubeera nti abusigaddemu tebwamubeerera bwangu okusingira ddala eri abo banne oba basiraamu banne abaali bo batayiriddwa nga bo bamulabira ddala ng'omukafiiri kuba era ne bakitwala nti yali tateekeddwa basaaza na kubeera nti bw'asala ennyama bagirya okiwulira. Era tulaba nga bwe yasaalanga kubanga yasoma Qur'ani n'agisoma oba ekitabo ky'Abasiraamu ekyaffe eky'Abasiraamu n'akisoma n'abeera nga yakulemberanga n'abantu mu swala. Naye ate bwe yabanga abakulembedde nga bwe babeera bamaze n'esswala baakomangawo ne basaala eyaki eyaabwe ngaawe aba atunudde eri tetujja tutunula wano tumwawukaneko. Kale n'obulamu bwamufundirira era kyamuwaliriza okubuvaamu obusiraamu. Ate era ne bwe yabanga asaze ensolo oba ngasse ebisolo tebaagiryanga. So kino kabaka bambi kyamunyiga era ne kimuyisa bubi n'abeera nga yasalawo abwamuke. Kuba nagambye nti Qibla it's a direction. Yes, Abasiraamu mwe tutunula nga tukola ki nga tusaala. So abaateekawo bano ekibula kyabwe ekirala kwegana kibeera nti bo bagukazaako Qiblatain okiwulira. Naye nga tekirina bba nti kiri mu butuufu bwakyo nti emizikiti girina bba n'ebibula bibiri kirina bba kiki kimu. Naye olw'ebyo bye mba nnyonnyodde bo baganga katumwawukaneko bw'aba yatusaazizza atunudde eri ffe katutunulewa ayebwabanga tulisamu amaaso atusaze nga kabaka naye bw'anaafuluma ffe tukole ekituufu. So kwe kuba nti abantu balowooza nti ziri bbiri naye nga si zentuufu naye lw'embeera eyaliwo ekitegeeza bulungi.
mulabi wange omulungi nkulisaayo yonna gy'otambudde naffe ndowooza olugendo lubadde lulungi nga bw'olabye ekifo kino kyaggulibwawo nga Mumbejja wakutegeezezza era nga obwoza otambula naffe era nga kyankizo nnyo eri obwakabaka bwa Buganda nga bw'obisomye era nga bw'obiwulidde byebimu ku ebyo kubanga omusomesa waffe abadde atuwaako bitono ku ebyo ebingi eri mu kifo kino kati bwenno omulungi waffe tugoberera era nga atulaba Omumbejja bikobere nga Friday eri byakutegeeza tujja kuba tukutambuza ebifo ebyenjawulo kino kye kimu ku ebyo ebifo olunaku lwa leero bitukutuusizaamu naye mu kifo kino ekyenjawulo nti ebimu ku ebyo olabye okuggumiza mulimu omuzigiti ogulina kibula ebbiri nga bw'ogulabye kino kyabyewuunyo nnyo oyinza otambula mu nsi yonna n'otakiraba ekifo kino mulimu bassekabaka babiri ng'ate amasiro ag'enjawulo mulimu kabaka omu era mumanyi agawamala mulimu kabaka omu naye wano ekyenjawulo kigafuula ag'enjawulo nti mulimu bassekabaka bana ab'enjawulo era mulimu n'abakyala baabwe ab'enjawulo so nti kino kikuleetera okubanga gwe ng'omugaana ddala gwe ali ku mawanga okuleeta omwana wo ayiga ennono mu kifo kino waliwo n'embeera nti mulimu n'eŋŋoma ezikwibwa ku mikolo egy'enjawulo mu bwakabaka bwa Buganda mu mbeera ey'okubanga muwuliziganya so nno gwe bino tukusoneddeko obusunizi olw'okuba nti akadde ebiseera ebisinga kaba katono naye weefiiriza akadde leeta omwana naawe omuntu omukulu oyinza okuba nga wayitayokko nga teganakwata muliro naye oluvannyuma okuba nti gaddaabirizibwa gazzeemu okubanga gakola era nga ebyokuyiga bingi nnyo tukwebaza era tukusuubiza okuba gy'okuba nga tutambula naawe nze ne Mumbejja Bikobere Farida era ng'olunaku lwali mutukkirize tukome wano naye nga tukusaba gwe alina bizinesi yonna tekigala kubanga otwegattako olange naffe ensonga ez'enjawulo naddala ezikwatagana ku byamawulire bifaananyi maloboozi tubikolera ddala mulungi nnyo oyinza kubanga olina omukolo gwetaaga bifaananyi gwetaaga maloboozi gwetaaga videos ffe wetuli nkubiraako ku 0708002212 tusobole bw'otuwa ssente ezo mu business tujja kubanga tukusaako mu bitundu ebyenjawulo okusobola kubanga tuyiga ffenna mubeere bulungi Mukama Katonda abatukuumire mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.